yajja ssaawa 5 ne muggulira n'asulawo mu ntebe n'akeera ku makya n'agenda. Ne nawulira akwatakwata eyo mbiveera byasiba tayirozi ne ŋŋamba oba alina kalimu n'atambula n'agenda. N'ensirika kati olwaddako teyadda ku Lwokuna. Kati ekiro ekikeesa olw'omukaaga n'akomawo. Bwe yadda n'ampita nabulime nampita emirundi 3 ne mugamba wangi n'aŋŋamba ate kati otandise kunjooga biki bino bye waleese. Ne nsituka mu Buliri ndabe byaŋŋamba. Bwe nasituka mu Buliri nga ndaba Condom agisudde awo. Namugamba Mubiru ompayiriza nnyo ombonyabonyeza nnyo kati otuuse n'okumpayiriza ate kino. Ne mugamba naye ompisi fulume nnyo jja gifuluma eno kyenfa njagala ofulume ennyumba eno. Ne mugamba nja gifuluma naye tewandimpayiriza bw'otyo. Ngali nzimba kati kijja wayajja yankuba kati nankuba eno omutwe nendaba omuliro nga gwaka bwe guti. Ne mugamba onzise naye onzitidde bwereere. Ebbanga lye mmaze naawe emyaka kumpi 17 okuva 26 ndi naawe kati kyolabye okunsasula. N'aŋŋamba va mu nju yange tojja kugiba. Nagenda okudda mu ddakiika 10 ng'enju yonna ejjudde amafuta olukubo lwonna wabweru. Ne mbagamba mmanyi taata wamwe ayagala kutwokya. Namukola ki lwakyanjo kyawe oba yafuna omukazi ategeera agende lakyanjo kyokunzita okundesa abaana bange. Nambaga mulinda akomewo naye nga sina gyendaga yawoza ekimufuluma onviire mu nnyumba yange. Nsaba abakulembeze bange kuba nange ndi mukulembeze ku kyalo era bakoze kyamaanyi okunnyamba. Nsaba nnyambibwe nga mubutuufu andekere we mbeera n'omwana wange. Oba ye yasalawo kugenda agende. Bw'aliba alabye ensobi ze oba alyetereeza nadda. Nze nali simwinaako buzibu bba wange ebbanga lyonna lye tubadde ffenna. Naye nga yandindese nembeera mu kayumba nenkuza omwana wange. Bino byonna bintuuseeko nga simanyi gyendaga manyi etwala mwana wange. Yongera ku ddoboozi. N'alinnya Adija. Bamaama baali bafunamu obutakkaanya ne taata obutonotono ng'ey'obwamaka. Ne bamala taata n'alimirako n'akuza olutalo n'aluwanvuya n'akola atya n'abanga buli nnaku amuvuma. Ne bamugamba taata mama tomuvumanga mulekeewo owaako omulabirira ate omuwa mmere mulekeewo nze nja mulabirira naye asobola okwerabirira. Ekyo yakola n'amuleka wali we yamuleka wega olaba nga kimumalidde. Asukana ajjawo kasisita kange akata akanzirako bakaita links akatwala kusoma mu kisulo. Olwamala n'asijja ng'ayagala maama ave ewaka ate nga amuwayiriza ebintu bingi mulogo biki. Kati ekyasembayo kunkaaga mbu yaleeta Condom n'agiteeka mu nju. Maama nga naye tamanyi agenda okuzuuka mukazi wati Condom namugamba waleeta abasajja mu nju ojja givaamu. Maama namugamba ki ekikoze ebyo byonna namugamba yabawabire mu nju yange ekinkoza bino byonna yensonga enkoza ebyo byonna ojja kugivaamu ate olina okugireka ogende. Yafunayo omukyalo omulala oba ayagala teeka omukyala we oba ayagala kugitunda awase. Namugamba ajjava aleka alina kyajja kukadda oba nsobola ayige maama enjwakulirabirira sisita wange atumulekere erabirira omwana oba si ekyo batunde bagabane buli omu akwategage. Ebimu n'agimubuulira n'agamba mbuye tajja kugendayo. Poliisi n'esigala mu maaso yegenda n'obwayo bw'okunoonyereza ng'omwami ono yeekwese. Ekiro ennaku nga 2 emabega n'adduka mu nnyumba n'alumba omukazi n'amansira ennyumba yo n'amafuta n'ayagaluka kumako omuliro. Omukyala n'adduka emisine n'agenda naddayo neyeegwira endiwo ku poliisi. Naye neebaza poliisi nti yabadde yeekwese abadde akomyewo bw'akomyewo ajjeeko ebbaati waggulu n'agwa mu nnyumba era okukola ebintu by'obutemu. Poliisi n'esitukiramu mangu n'eyanguwa naffe abakulembeze kyamaani Rusittunze ne kyamaani Rusuwano ne tugenda tutaakiriza embeera ne tuyamba omukyalo ono mwami ne bamukwata era kati ali mu mikono gya poliisi. Naye nvumirira ne sotuvumirira yonna embeera eyo ekabanguko mu maka ey'okuba nti oba osoowaganye ne munno mulina kubanga muyiwa omusaayi. Embeera y'okuyiwa omusaayi mbinyiira ngivumirira era nsaba poliisi n'obwegendereza yeetegereze fayiro eno. Tuli ku mulwadde gwe bayita Nabulime Josephine gwe baleese zibadde essaawa nga 7 kitundu awo nga tasobola kwetambuza bulungi nga bagamba agudde gy'abadde
ku assessment yange omulwadde azze ng'alina kye tuyita mini stroke naye okusinziira kati ku mbeera gy'alimu she speaking however mba nyina okumuwaayiwa physician wange n'amukolako review baba balina okuddamu omukolako review naye okusinziira bw'aliyo alina pressure alina sukaali agenza okujja pressure ate sukaali ye ali waggulu ddala kuba ali 18 n'obutundutundu 3 wajjidde so tukyamumanaginga koze eringa emergency naye tujja funa abasawo abalala nga physician ali mu kkuba ali mu kujja agenda omukolako review ayongere okumuassessinga n'okulaba ki kye tuba tuzaako